Media. Amanya mpitibwa Isova Moses VHT okubwa Erusenke. Twajja wano nga waliwo omulimo gubatwise okola gwa yellow fever. Omulimo tugukola bulungi era omulimo gwatwala ennaku 14 basooka ennaku 8 ne babanga tetumaliriza era bavuga tweyongere tumala ennaku 14 nga tukola. Tukera ku macha paka ggulo ennaku 14 omanyi kitegeeza nga tebatuwa transporteri mere tewali era nga abala tukozesa transport waffe okiraba nga tebatuwa mmere. Omulimo guwedde kati sofa omulimo kasookedde gugwa wakaita kati guno mwezi gwa kusatu tubanja sente okiraba nabala bakola ku census bafuna nefwe baani abatafuna okiraba tetulizayo kanyigo konna ekisookera ddala ebiseera by'enkuba yali etonya ng'olusi tutambulira mu nkuba kuba etukuba naye nga tutekokola omulimo okiraba kale tukubira gavumenti omulanga gyekikwatako atuyambe tufune akasente ako kuba tulina amabanja abalala twewolanga bwewozi sente twakozesa okiraba kati budget yino basoma kati budget kaisa egwako kiba kitegeeza zirifwe twakolera bwerere batuwa omulimu naye tewali sente yonna gye baali batuwaddeko mu ground gye twakolera. Tutambula nkuba etukuba omusana gwa okya enjala netuluma tetulina sente era twagwanga bugwi mu mabanja ne twewola sente. Kati ekituluma kubeera awo nga paka nakati tebatuwa sente bali batubanja nti ffe tuli ba volunteers ffe ba VHT kwolo nakolanga phone recorder ne tuli ba volunteers tebali badde nga balumya ffe tetulina sente ze tufuna mu government era tufuna mu exercises enjawulo ate tubawa information eri clear kuva mu kyalo je tuva buli mwaka kumpi ekiba kigude outbreaks population households ne turegisteringa buli kimu ne kigendanga mu maaso tukolera bwerere ne kino ekizenga kino kye tubadde tusubira mufuna naye nakyo bakole ki nakyo balye sente ekyo kituluma era kinumira ddala kati sawa zino eri mu kyalo bampita mu lyaza amaanyi ate kitabangawo ku mulundi guno nakola naku 14 nga sirina walala wenzija sente nga ntunulidde ekyo kyokka nenewola sente nyingi nnyo kuba nange nina family abaana balwala tolina oli mu kukola tetumanyi nti sente ezo ziri kutambulira mu nfuddu oba okututuukako abatwa mirimu bo bagamba nti sente tugira tulindako tunalinda ddi paka ddi esente okuvaayo. Nzize wano ku ddwaliro okutegeera ku sente zaffe ze twakolera za yellow fever. Tuwulira amadistrict mangi bo bafuna sente zaabwe eza yellow fever. Yeffe baani tetuwulirangako yadde akanyego konna tugezako kujja mu ddwaliro tetufuna mawulire nate sente twazikolera twatwala obudde bwaffe ne twefiiriza akasana ne katwokya enkuba netukuba nekulaki sente zo tezijja. Amanya Kimba Cyprian VHT ku ddwaliro lya Busana Health Center 3. Ensonga endeese wano nsonga ya kasente. Amazima twakola ku yellow fever kwegamba twewaayo n'omutima gwaffe nga naffe kye twagala ebyobulamu bibune mu kitundu kyaffe. Naye amazima batusuubiza akasente emitwalo 36 nije buli eno tetufunanga kasente. Amazima twatambula n'obwoya ne butugwa ku ntumbwe. Health Assistant Busana Health Center 3 kati we batuwa omulimu ne kati tuzze wano twagala sente tetulina ekituufu kye tufuna. Talina ekituufu kyatubulire tukwataganye sente zaffe. Kati naffe tuli awo tetuli kutegeera ki ekigenda mu maaso sente bagenda zituwa oba tebagenda zituwa. Obanga tebagenda zituwa tutegeere titwakolera bwerere. Health Assistant nakamukubira essimu mirundi ne mirundi agamba banaye mugumikirize sente district yegenda kubawa naye tamanyi kituufu kuba naye nsuubira tanafuna sente nze kyemanyi okutya kwange era munnange kinakugambye nti agenyana aganywebwa mu wangazi kati nasitandise n'okwerabika ningamba nti nyezo obutafuna kasente ako kubanga ogenda ogwira nti abalala bafunye ate gwe mwana wattu ogenda otunula kasimu ewo tulaba ka message nange ninfunamu okweraliikirira nekikwatako twagala tutegeere sente zaffe ziri ludda wa district endatuulira bafuna naye ffe Kayunga twaza gwaki utafuna sente nkolanga mobilizer ndi BHT nena kolanga mobilizer
tewali sente ze twafuna nga wadde transport tewali. Lunch era twali tusiba businga tutambuza bigere kugenda ku mobilizing abantu okujja babagemese naye tebatuwaayo transport oba gundo oba lunch tebyaliwo. Fenyini okutamba fenyini twetambuliranga ogenda ku mobilizing abantu tekwaliko wadde nti lunch era twakolerangawo bwe tutyo nga tusiiba njala. Amazima fwe esente zavanga mu nsawo zaffe nga transport zino okwepakira kuba omuntu aviranga wala olina okwepakira okujja ku ddwaliro okuva ku ddwaliro okugenda mu kitundu kye bakugambye kyolina okukolamu mu mbeera bwe zityo. Mpitibwa Mwami Oboth Emmanuel nga ndi VHT owa Lusenke Kufu. Ebiseera ebyo nakolanga mobilizer nga mobilizinga abantu balabike nga bajja kugemebwa obulwadde bwa yellow fever. Butuufu butuute ebbanga katugenda myezi 3 tetufuna ku sente. N'abanaffe bano jiza abakola bwa census bafuna sente yefe ababasooka naye ffe tuludde nga tetufuna sente batugamba sente zavaayo. Tuufu program za government webeeteesa ekintu mu nkola esente beemaze oziteekayo naye butuufu tuludde era tugenze kola bino nga butuufu tulaba nga tunyiriziddwa nnyo ekyesente. Batusuubiza kuwa wenyini weeks 2 tuba singa twafuna dda sente naye kati tuli tugenda myezi 3 sente tezivaayo. Okwe kwemulugunya kwaffe nga ba VHTs abakugombola eryebusaana eddwaliro eryebusaana Busaana Health Center Siri. Amanya nze Mukwaya Rajabu nga nze Deputy Mayor wa Busaana Town Council. Ebyobulamu byatandika dda kuba naliko nabo mu nsonga nga tubakubiriza okusomesa abantu ku red eyes oba amaaso gano okumyuka amaaso bulwadde bungi nnyo mu Busaana naye batugamba bo basizza wansi ebikola teri genda maaso kyonna paka nga basasuliddwa ssente zaabwe. Kati kitegeeza nti ebyobulamu kati eby'Obusaana biri mu katyabaga oluvannyuma lw'abantu bano abandi basasudde okulemererwa. Wengezaako okubuuza teri akuwakirya information naye bakugamba kino enkya bakugamba kiri bino bakugamba kiri. Lwaki tebavaayo ne boogera ekintu ekituufu? Kuba twetaaga obwerufu mu mirimu so bave mu kwekusa embuto zaabwe balowooze ku muntu omulala n'omuntu wa wansi buli olwanyumira eggwanga. Zebra Johnson Busaana Town Council kansala akyekera abavubuka essaawa zino ekiri mu palamenti Museveni yasini bayigiggi bonna bali mu kunoonyeza ku babaka abali kulyaki esente ez'enguzi. Lwaki tabasindikako ne bajja wano e Kayunga ne banoonyereza wano ku kitebe e Kayunga kiki ekiri awo ekiri abali okulya esente z'abakozi ng'ate bakola omulimu naye tebasasulwa esente zijja zituliddawo batoga bagenda kufuna esente bafuna esente. Tusaba naye atusindikireko bayigiggi ab'amaanyi nga si nabo bakulyaki nguzi ate naye ffe tusaba nti wekiba kiganya ate tulina step eddako tetujja kukoma wano olwaleero ne tulina step ekola ki eddako era tujja kuba tukubuulira nga gwe eri IGG ne president wekiba kisobose wenyigire mu nsonga zino Kayunga ono ayinza okuba afuuse obuzibu kubanga disitulikiti zonna wezibaga zaafuna sente zaazo Kayunga n'atafunanga Kayunga ekyo kiba kyewuunyisa. Omuntu yakola sente alina okuba nga asasulwa olw'ensonga Uganda twetaaga bwenkanya. Kituufu kitutte ebbanga kati tugenda mu myezi ng'ebiri ng'abantu bano tebasasulwa. Ensobi yajja mu kuteeka data ku system waliwo ensobi ba accountants baffe baakola so system neegaana okuyingiza amannya gaabo bonna. Waliwo n'ensobi endala nga zaava mu bo nga b'abantu ba VHTs naye tulina essuubi nti sente zino accountant general yazipiikinga olunaku olwaleero abantu abamu batandise dda okufuna akasente. So nkubiriza omutwala obudde buno kuba omulanga eri ba VHTs baffe nti mugume ekintu tukikutte baŋŋambye mwekalakaasiza jjo naye saabaddewo okubabuulira status ya kintu kino nga bwe kituuse. So mbadde nkigobako bulungi mbakakasa olunaku olwaleero obunaazibira hafu y'abantu bonna mu Kayunga district abaakola omulimu bagenda kuba bafunye sente. N'olunaku olw'Emmande abalala bajja kufuna looza olunaatuukira olunaku olwokubiri bonna tujja batubamazeeyo nga bamaze okufuna sente.